bo abazanyi ba timu y'eggwanga eyabali wansi w'emyaka 20 the Uganda Hippos batandise okutendekebwa nga beetekera empaka eza Africa Cup of Nations ow'abato wa under 20 ez'okugibwako akawonga nakusa omwezi 19 omwezi ogwokubiri okutuuka nga 11 ogwokusatu wali mu ggwanga erya Misiri. Omutendesi wa tiimu eno Jackson Mayanja Miyami agamba abaana batandise bulungi. Ekisooka abazanyi bano barespondinze bulungi si babi naye era tukyalina obuzibu bungi nnyo nti abazanyi bano physical embeera yaabwe y'omubiri simutegeka bulungi nnyo obumanya babadde abasinga tebasamba mu liigi bacoaches mbasaba gye muli bamulaba gundi eno muwa abazanyi abato bano omukisa kubanga omuzanyi omuto omutegeka obulungi asobola okudduka eddakiika 13 nga takooye nabali ba senior tubeetaaga naye tugattemu abaana bano abato kubanga gwe mupiira gye gutandikira mpira guno gye kutandikira ne bakochi nabo batandika bataba batendeka omupiira ate bwe tunagoba abaana abato mupiira nga watandika oli muto n'otandika n'ozamba paka ku national team paka lo wakaddiwa then nze ndowooza tetujja kuba tetukoze service. Miyamiya yayita abazanyi 50 nga kuliko n'abagucyangira ebweru w'eggwanga gamba nga Kitariko Kiano gunagucyangira mu Derby campus mu ggwanga erya United Kingdom ng'onaatendekeddwa ne ttiimu olunaku olwaleero. Abalala bakucyangira ebweru w'eggwanga bayitibwa kuliko Shaun Katose Nkubuge owa Tottenham Hotspurs, Isma Mugurusi ng'ali mu Macedonis mu ggwanga erya Greece, Ibrahim Juma ali mu Leganés eya Spain, Oscar Mawa ng'ali mu ggwanga erya Italy, Enyou Alan ali mu Elite Falcons e Dubai, wamu ne Jemba Abdushakur Ramsey ng'ali mu International House of Football Academy mu kibuga Manchester. Uganda Hippos batekebwa mu kibinja B n'amawanga okuli Central African Republic, Congo Brazzaville n'eggwanga erya South Sudan.